Omuyizi wa Seeta avuddeyo n'ayogera ebyama. Omuyizi wa Seeta avuddeyo n'ayogera ebyama. Omwana ono y'omu ku abo abaasomeranga e Seeta mu mwaka gwa 2011, 2012, 2013. Wabula ye agamba ekimuleetedde okuvaayo okwogera bino byonna byonna y'ensonga ya Elisha Masesaazi n'emukwatako. Agamba nti bo we baasomeranga ku Seeta baateranga okuwulira ebintu bino nti abaana bafiira ku ssomero, abaana bafiira ku ssomero. Era nga baalina teacher wa chemistry, teacher wa geography eyateranga okubagamba nti guno omwaka bannanga ani agenda okufa, ye guno omwaka muyizi ki agenda okufa. Kati abaana baakiwuliranga nti abayizi bafiira ku ssomero, wabula nga waliwo teacher akyenyumirizaamu, era teacher yateranga okubagamba musabe nnyo aleme kuba omu ku baganda bammwe oba aleme kuba omu ku mmwe. So ekitta abaana ku Seeta kyaviira dda. Omuyizi ono ngenda kumukutuusaako mu ddoboozi lye nga yeeyogerera. Era ye yawaliziddwa okuvaayo olw'ensonga ya Elisha Masesaazi. Wabula ye agamba we baasomeranga baawuliranga ekitta abaana, era abaana baafanga. Kubanga ye witness abaana baafanga ku Seeta. So Seeta High okuvaayo ne musirika ku nsonga Elisha Masesaazi kigenda kuba nti kizuukusa ebyo byonna ebikolobero ebyakolebwanga ku ssomero eryo. Kizuukusizza ebikolobero ebyakolebwanga ku ssomero eryo. Njagala nsooke nkutuuseko omuyizi ono owulire nga yeeyogerera ebyo by'amanyi ebyatuukangawo ku Seeta we yali akyasomerayo n'abayizi abaafiirangayo. Vidiyo nkusaba ogimpereka like. Esooka okuba tetambula ku sipiidi yawe tuke ku buli muntu. Ekintu kimbadde ndaba ku social media ku TikTok kitambula kikwatako ku Seeta. Nze ngamba eno ensonga ya Seeta needs to be dug deep from the ground, kubanga oyo omwana afudde si yasoose kyekono kibaddewo. Maybe kiyinza it might bring the last action of that kind, but I don't know. Personally, it has taken my attention. Why? Because Trent, I was in Seeta 2020, 2011, 2012, 2013. That's the time I left Seeta High. We used to hear these things. It was kind of like a norm that every year at least waliyo omwana agenda kufa, most especially from the candidate class, either January. Most cases those days bali batera nnyo kulwala, genda kuliyo naafudde. Like personally nekitwalinga maybe ebintu ebibeerawo ng'omuntu afa n'alwala n'afa, it's like ni community abantu bafa. Naye what took my attention most, kiriwo ekyamaanyi nti waliwo teacher, actually abaana abaali bali nange mu class eyo 2012, 2013 yali atusomesa geography mu O level. Yali akyenyumirizaamu nnyo n'agamba nga he comes to class where he's bragging. Oyo teacher bali bamuyita Mr. Kabaale. Yali atusomesa geography. Simanyi oba gyali oba naye yavaayo ku Seeta, naye buli every time towards nga tugenda tulabinemu ekintu akyenyumirizaamu, ng'ajja mu class n'agamba oba this year ani agenda kufa. Era if there are students, actually most of those students right now in class, they can testify of that. Nga gamba oba guno omwaka ani agenda kufa.
Natugamba, you pray very hard it shouldn't be one of your brothers if you have a brother here doing sitting a candidate class. Waliwo omwana yafa, abazadde ne beekuŋŋanya, like it had reached the parents, ne bajja kusomera we don't know what really transpired. That year teri n'omu yafa. Oba having a meeting oba kiki tetumanyi. And the following year twajja kuwulira waliwo one of the candidate twatuula naye for him he was in senior 6 ng'obwo obudde tuli mu senior obudde nga tuli yali ali mu senior 6 tuli mu senior 4 naye mu vacation omwe bafuna accident n'afa. Tukitekkinga easy. Kati bwe nalaba eno report y'ono omwana nengamba kino ekintu kizzeemu kyaka bakitadde mu level endala. Kati nze Lucy nali ndowooza nti maybe gyali muzime oba biki nga sibitegeera, naye what took my attention ono tisha ge baali nga bayita Mr. Kabale ng'akyenyumirizaamu. Oluusi natuuka ne ngamba maybe yateya okubatta oba kiki oba essomo likirinamu omukono oba waliwo emisaamo wano egisadaaka abantu simanyi. Kyambuzaabuza nnyo. Kati bwe n'ensonga y'ono omwana gwe bagamba nga yeetuze ekinkola ku mutima ne ngamba kino ekintu either bagenda digging deep from the beginning, because it's not the first time for a student to die to die in Center High. Nze nasomera ku eri campus where Muyingo gy'asula, eri Mbarara campus eri Muyingo, Mbarara one ama campus eri Muyingo gy'asula. I swear we used to have that incident. We knew every year waliwo candidate agenda kufa. Oba nga tugenda tuula ebigezo baba tubimaze ate waliwo tikyali akyalanye kukyenyumirizaamu agamba ng'ajja mu class nga is bragging oba guno omwaka ani agenda kufa ebintu ng'ebyo. Gamba kino ekintu singa abazadde tebasituka ne bagamba nedda, it has to stop. Ezo osanga maybe waliwo akikola oba kiki oba essomo oba lirimu emizimu ezitwala abaana nakyo bakyogere tutusabire.